AMAWULIRE ku 96.3 BT Fama gakusomerwa Tomu Mulondo. Kasuzulta unajo sinziro okuliza BT Fama ekintabuli ky'omuziki akadde ka AMAWULIRE agissawa zino omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni alagidde kitongole ekivunanyizibwa ku butonde bw'ensi ekya NEMA okuvaayo n'enteekateeka endala eziyinza okuyambako eggwanga okutaasibwa ku kukozesa obuveera awamu ne plastic. Mu nkola pulezidenti z'anokoddeyo mulimu ey'okukozesa empapula ssaako okukozesa endagala n'okukozesa ebisanja n'ebyayi ebyoyooteddwa obulungi mu ngeri eyinza okutaasa obutonde bw'ensi. President ategeezezza nti ekitongole kino n'ebitongole bya gavumenti ebirala buvunanyizibwa bwabyo mu kiseera kino okusomesa abantu ku kabaata akali mu kwettanira okukozesa obuveera n'obulabe bwe biyinza okutuusa ku butonde ssaako eggwanga lyonna omuli okuzibikira emyala, okutabangula ennyanja, okutta ebyennyanja awamu n'ebibamba ebirala. Kati omubaka wa palamenti akiikira essaza ly'Emiyaga Theodore Ssekikubo naye alaze obutali bumativu olw'abaduumizi b'eggye lya UPDF bagamba nti bano balemeddwa okulaga omwoyo gw'eggwanga naddala nga balonda abajaasi abanaakiikirira eggwanga mu bikwekweto naddala eby'okkuuma emirembe mu mawanga g'ebweru. Lw'emiyaga abadde yanukula ku bulumbaganyo obwakolebwa jjuuzi ku bajaasi ba UPDF Somalia oluvannyuma lwa lipoota eziragira ddala nti abajaasi ba UPDF 58 beebatiddwa mu bulumbaganyi buno. Kitegerekeseera nti emibiri gy'abajaasi ba UPDF bano abattibwa e Somalia gyakukomezebwawo sabbiiti eno okukomezebwawo kw'aboobwe. Agamba nti kyannaku omuwendo gw'abajaasi okuba nga gweyongera okutirimbulwa mu mbeera bweti nga kiva ku bulagajjavu olw'abaduumizi abafa ku ky'okufunira obufuniza abantu baabwe emirimu. Lwaki ku mirundi guno batuzindukiriza kitege tutte mukwano gwo driver wo ba house boy abakubi ba security boolese botadde mu maji kati kino kikiza kukirizibwa. Twetaaga UPDF command ya UPDF etutegeeze kye kyabaddewo tituiza kukikiriza mission eyatandika nga yakitiibwa tunefebezibwa nefuuka ey'aba Uganda abako ab'emikwano bamukomba boxi bano bankwata kasaali ku kyalo timwena mujje mugende e Somalia. Poliisi esambaza amawulire agalaga nga abantu abakwatibwa n'ebinyonyi bikalooli ebiwera 15 bwe baali babitwala okubyokera abalamazi ng'ennyama mu bijaguzo eby'e Namugongo ebyakafundikirwa. Gye buvuddeko poliisi yakwata abasajja 4 okuli Dickson Mwinguzi, Dickson Kato, Peter Tumukunde awamu n'abalala era nga bano basangibwa mu bitundu eby'ekiteezi gye baali bakutte ebinyonyi bikalooli. Ng'ayogera poliisi mu ggwanga Fred Enanga agamba nti ekigendererwa ky'amawulire bwe gati kibadde kyakuttattana nakumetta nziro kifaananyi kya Namugongo. Nga ategeezezza nti ebinyonyi bino okusinziira ku bakwate byali byakukusibwa bitwalibwe mu ggwanga erya DR Congo era nga waliwo munnansi wa Congo akyanoonyezebwa nga yabadde mu mitambo egy'okubinoonyeza akatale Congo. Daga enkya ya leero oli ku BT Fama ekintabuli ky'omuziki ekisinga.